Omusango gw'abasiraamu abawerera ddala 14 abagambibwa mu kwetaba mu kutta abasiraamu ab'enjawulo gukyagenda mu maaso n'okuwulirwa ku kkooti enkulu era ng'olunaku olwaleero oludda oluwaabi luleese omujulizi ow'e14 ng'ono ye yaliwo mu kifo Sheikh Hassan Kirya we yakubibwa amasasi. Okusinziira ku mujulizi Afwan Namugenyi ng'ono mutunzi wa bibala mu katale ke Bweyogerere ategeezezza kkooti nti Sheikh Hassan we yakubibwa amasasi yali akyamye ku mudaala gwe kugula bibala. Tumugamba ng'okuse n'angamba mpayo butula bwa 12 mpe ebituma gya 10 mpe mangada wa 2 n'emiyembe gya juisi gya 10 nagenda okulira ekintu nga kiwatuka omulundi gumu nga kinjaka ku mubiro kiyitawo kiti. Namugenyi agamba nti oluvannyuma lw'amasasi okuvuga yagwa wansi okusobola okwetaasa neyeewalula ayingira esaluuni eyali emulinaanye wabula abatannayingira muliraanwa we n'akamutema nti kasitoma we afudde. Ate baali tebalina kugulawo we bakyatana gwe nali nkola naye nagenda okulaba nga tukanga jja ngamba jangola bwe agibobadde kuzebi bamuse natuka nentukawo nga gaseeka obudde bwati bugazi. Namugenyi agasseeko nti mu kiseera akasatire we kaabeererawo kaali kaseera kazibu nnyo gy'ali newankubadde nga Meeya Mamerito Mugerwa yamunona ewuwe okumutwala we baali battidde Sheikh Hassan Kirya yalina okutya kungi nga ensonga lwaki teyasobola kulaba batemu. Ojjeko ekyokubagamba engeri seeka bwe yaddamu kiki ekyali natuka bwenti bantwalira bayibula nangamba tukankana nnyo nankwata ku mukono netugenda bwe nali nkolera nemulaga nti kasitoma yazze bwati awo waliwo n'amasasi bagalondalondawa bisokole bya musisi saabalola taata wange nze nagwa wansi era bamutango babali bamanyifu. Abavunaanwa bano okuli Sheikh Muhammad Yunis Kamoga, Sheikh Siraje Kawooya awamu n'abalala bavunaanibwa emisango 3 omuli ogw'okutta, okugezaako okutta awamu n'obutujju nga bano bawozesebwa okusinziira ku mateeka ga kkooti y'ensi yonna. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.